نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبامي نابا تشالا أبيبتي وبطلوا كل بقدر نبايك إسلام ميديا tubandiriza mu session ya feno gitemera mu ebikwatagana n'ebyobusika al-mirath oba kizingire mu linnya eddene al-fara'idh. Tutamula ne mukadde waffe Sheikh Wasajja Quraish era nja kusaba se mukadde wange obuze kuba tulaba ku lutimbe gaggadde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda ibadihi ash-shakirin adh-dhakirin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أعزائي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oyone mukadde waffe Sheikh Wasajja Quraish gutambula naye mu musomo guno. Obusiramu bwagaziwa. Ne butalekayo nsonga yonna ejjako nga bwagikoonako. Mu nsonga gye tuliko ey'ebyobusika nga bwe twabanjulira mu session yaffe eyaggwa nti obusiramu bwatunda ne special cases. Waliwo ebintu ebijja nga si bya bulijjo. Omuntu Allah amujjuludde naye alese omwana mu lubuto. Ekyo twakoonako mu session yaffe eyayita ne tutematema bulungi nnyo omwana ono ali mu lubuto butya mateeka kyagamufuga mu kusika era asika ddi ku maali y'omugenzi. Ebyo byonna nkakasiza ddala nti abatula ku lutimbe gaggadde mwabitegeera bulungi. Olwaleero Sheikh njagadde tutunuulire special cases za mirundi ebiri. Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid akola nga bw'aba ayagadde mu kujjulula abaddu be asobola okujjulula omu najjulula omukyala n'alekawo omwami n'abaana oba najjulula omwami n'alekawo omukyala n'abaana ate asobola okujjulula omuzadde n'alekawo omwana ate olumu najjulula omwana n'alekawo omuzadde. Tekimugaana wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bano bonna kubajjulula mulundi gumu ng'olwaleero wetulaba biri mu Palestine balese ekikompalo ne kikuba ekizimbe taata abaddemu n'omwana abaddemu kati mu nsonga eno ey'obusika ne tujja ne tufuna gye twaliise enkwata gye tuteekeddwa okwebuuza ku bamanyi. Kabadde kabenje taata abadde yatambuddeko ne mutabanyi. Allah subhanahu wa ta'ala n'abajjula mu accident. Tetutegedde ani asoose. Allah yasoose kujjulula ani ku bombiriri. Abaffe ani abaasikira ani kuba bonna balese emmaali oba bonna tubajjemu tugambe nti tetujja kibalawo tubate tusiramu tugamba ki ku nsonga eyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا mukadde wange okujjukizaamu katono ku kikwatagana n'olubuto gye twatandikira gye twamaliriza nayo. Tetusaane kwerabira nti waliwo obukwakulizo bwe twayogerako nti olubuto lwe buteekeddwa okukola ki okutuukiriza luleke lubeere nti nno lusika. Awalan akasookera ddala okuba nti nno omwana azze mu kaseera we tukakasizza ddala nti omufu ye yali amuzaala. Ekitegeeza waliwo akakwate wakati w'olubuto n'ayafa n'ebbanga eryo. Era twalaba aqallu muddatul hamli ebbanga ettono erisembayo okuba nti nno omukyala asitula olubuto wa aktharu muddatul hamli n'ebbanga erisinga okuba eddene baulama baffe lye baatubuulira omukyala lyasulira olubuto wadde nga birimu enjawukana. Mu mbeera y'emu era tulaba nga baulama bafuna ekigambo ekigamba nti singa nga omuntu aleka ettonde mu lubuto tondo kubanga twagamba nti okuba nti nno oli afudde n'alekanga omufu bw'afa alina okuleka omulamu balyoke bakole ki kati ettonde lino litwalibwa nti ddamu kigambo nakyo kikulu. Abaffe ettonde litwalibwa nti ddamu baulama bafe ab'ekitiibwa baddamu ne bagamba naam nalo litwalibwa nti ki olw'ensonga itibaari maasa yakunu tubala ettonde lyo ligenda kufuuka ki
bwe liremererwa okuva mu bwettende bwalyo terisise, bwe liyita mu kakuŋŋunta ne liva mu bwettonde lyalyo ne lijja ne lifuuka omuntu lisise. Kati kisigala gye liri ddyo lifuuka omuntu lisike, liremererwe mu bwettonde bwalyo likole ki? Ligaana okusika. Kubanga waliwo abali bagamba nedda tasika singa aleka ttonde. Lwaki? Kubanga tewali kakwakulizo lyaliremereddwa okutuukiriza kakwakulizo nti asika ateekeddwa kubanga mulamu gwasikira ye ng'akoze eki? Ng'afudde. Ekyo njagadde okusooka okusikayo bwe nti kubanga amasala ago twali tetwagatunulamu. Olwakyo tugenda okubanga tutunako mukadde wange kyekyo ekinyindu ky'obuuzizza abaffe singa ng'abantu bafiira mu kye tuyita alhadimu. Alhadimu mu hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu dduwa emu ze yasabanga yagamba nti Allahumma inni a'udhu bika min alhadmi. Oba ntegeerekeka yasabanga Allah jalla wa ala amukingiriza okufiira mu kintu nga kimubuutikidde, okubuutikirwa. Oba ntegeerekeka. Idhan bwe kiba nti nno okufiira mu kubuutikirwa kisobola okuleetera abantu okufiira mu kaseera akamu, oba okubanga kikosa omu n'akosebwa nnyo ne tugenda okumutukako nga yafudde dda. Wano waliwo amasala agateekeddwa okubanga yeetaaga okubanga gawaddahibwa. Abaffe ku bunnaani asika baulama baga nti ekintu ekyo la yakhlu min arba ihtimalaati, tekisobola kubanga kibuuka ensuubiriza zirinnya oba endowooza ziringanga za mirundi ena. Endowooza esooka kwe kuba nti nno abantu bano baafudde ne bafa kumu. Eyo endowooza esooka. Ne tutategeera ani ku bombiriri yasoose kufa. Walam yu'lamu as-saabiqu min al-laahiqu. Ne tutategeera yasoose kufa kwani yasembyeyo. Eyo ihtimali ekola ki? Eyo ensuubiriza esooka. Motoka yagudde ku accident, bwe yagudde twagenze okutuukawo nga bombi bafudde. Ne tutategeera bombiriri ani yasoose kukola ki? Ne kitujjira mu mutima nti bombi baafiiriddeko. Fala tawaruthu bainahuma, tebeesikira. Tekubaako n'omu ku bombiriri yakola ki? Wa innama buli omu sayidi y'abalamu bamusikira. Abooli abalamu be bamusikira n'aboona abalamu be bakola ki? Bamusikira. Gundi esooka, ihtimali esooka. Ihtimali ey'okubiri kwe kubanga baafiiridde mu accident ne tukakasa nti bombi baafiiriddemu. Ntegerekeka. Naye ne tutegeera ku bombiri ye yasoose okufa. Ti accident yagudde. Naye gundi yatukubidde simu nti naye tugudde ku accident. Twagenze okutuukawo naye ng'akoze eki? Oba n'okukijja mu bigambo by'abantu ababaddewo accident yakagwawo. Oba ababaddewo nga accident yakagwawo. Naye bagamba oli akutukiddewo ne bambi ono asoose kugira n'abuyanda ne tugezako n'omuddusa mu ddwaliro. N'akola ki? N'akutuka. Ono asembyeyo okutuka asikiro lye yasoose okukola ki? Okufa. Olw'ensonga ki? Nti obulamu bwono bubaddewo ng'oli oba oli wakoze ki? Bwavuddewo dda. Embeera ey'okusatu kwe kuba nti tukakasizza nti bombi bafiiriddemu. Era ne tugamba nti bombi kuliko ayasoose naye tetumumanyi. Naye nga waliwo ebiraga nti waliwo ayakoze eki? Kuliko ayasoose. Bagize ne baga nti waliwo naye tetukyajjukira bombi babadde bambadde engoye ze zimu. Oba aliwa ne wabaawo shak okubuusabuusa. Kuliko ayasoose naye tetutegeera ani. Fala tawaruthu bainahuma. Tebeesikira. Ku lw'ensonga ebyobusika yubna ala al-yaqin, tubizimbira ku kye tukakasizza. Oba ntegeerekeka. Idhan ate basobola okuba nti nno bafiiridde mu mbeera era efaanaganako bw'etyo ne tugamba nti gundi alabika ye yasoose, ne wabaawo abagamba gundi ye yasoose, ne tukoonagana. Be tukoonagana tebeesikira. Seko gamba nze eddoboozi lye nawulidde nga nkubira essimu lyabadde lya gundi. Nze nawulidde lya gundi. Fala tawaruthu bainahuma. Tewabaawo kukola ki? Kusikagana. Ezo zembeera nja mirundi ena. Butereevu ssebo. Oli kugamba mukadde wange nti mulimu embeera emu yokka. Mwe basikirigana. Bwe tumala okukakasa nti gundi baafudde bombi. Naye gundi ye yasoose gundi okufa. Gwe baasoose bamusikira, ayasembyeyo n'asikira. Kati Sheikh ngenda kubuuza ekibuuzo. Essebo. Era ku nsonga eyo yennyini. Essebo. Tulesanga mu mbeera nti omuddu abaana abadde n'abaana be 6. Naam. Ng'abaana bano bazadde balina abazzukulu. Naam.
taata yabadde ne mutabani omu kuba n'abaana omukaaga butereevu gwe bafiirira ne mu accident ono yetugambye ntajja kusika bombiri tekuli akasika abazzukulu bagamba nti omutemwa gwa taata tuteekeddwa okugufuna tebasembera betuba tugaba tebasembera illa nga tebasemberere nga basembereredde mu aya gyeggwera nti wa in hadara wa idha hadara alqismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu aya yekyakwata eri manusukh tibe babanga bazze abooluganda kubali ebyobugagga biri betugabanga balina oluganda tebali mbasika singa baba basembedde ne babeera nga bazzeewo obanga waliwo abanaku abasembedde baba mulekwa nga nesi ba mu family wano ne bajjawo ne babeerawo nga tebalina mugabo mu bino ebigenda okusikirwa farzuku gwagaba mukwate mukakantu mukole ki bano baana ba muganda wammwe newankubadde mubaziyizizza okubanga basika kuba mwe bataata wemuli mwe bataata wawe mwemuli kati muziyizizza abaana ba muganda wammwe yafudde ne kitammwe okukola ki kuba tebalina mugabo nga mwemuli ekitegeeza nti mubakwatirire akantu makole ki okujjako waliwo point bwe tunaaba tugituuseeko tujja jjogerako bagiyita alwasiyatul wajiba bwe tunaaba tugenze kusobako ku wasiya waliwo kibagiyita alwasiyatul wajiba bafukaha abamu bagikoonako nabaga nti singanga omwana oli yafudde ne taata we babadde bakola ebyobugagga ye ne kitaawe basiibula bombi ekitegeeza sente ezo azirinamu omuki agenze okugenda okusuubula tavuddeeyo ye ne kitaawe abaana be bamuddira mu biki singa nga aba afudde abaana be bakole ki badde kubanga azirinamu omuki tabbu wejjira ng'omugabo gwe tegumanyikiddwa ffe tubadde ekibadde kimanyikiddwa wabweru nti gundi akola ne taata naye atekamu ku nsimbi ze naye tetuzimanyi bizinesi ya taata ne gundi akola naye abawula bafuka batugamba nti singa nga abadde alina omukono mu kukolebwa kw'ebyobugagga ebyo ate abaana omwana we abamu si bonna ate naddala abatono bye bakyogera abaana be basembere bakiyita singa nga naddala omuzadde ono afudde abadde yakiraama mathalan kitera kugira mu mbeera ki omwana ono abadde waali mulamu akola ne kitaawe omwana afudde bw'afudde ebyobugagga bisigaddewo oba sinakindi ebadde emaali ye kitaawe n'asika ku maali eyo gyasikidde kuba wali abato ne basika emaali tesobola kugenda mu maaso kitaawe n'asika emaali n'eyinjiwala taata atuuka okugenda okujjulukuka ekiba ekirungi babaala abaga nti ekyo kiri wajibu kuggwe okola wasiya ng'olamira abazzukulu wano bafune kuki ku mugabo gw'omwana omwana we oli gwe yali badde akola ki atwala gwe watakabana naye yali agukole ki agutwala yani kyajja kubanga bagezaako kukkakanya ku muana ku mbeera embi abaana abana abazzukulu gye bayinza okukola ki okubanga bayingiramu lakin hatha ra'yu aqallu min alfuqaha qalilun min alfuqaha bagula bafuqaha ensonga seeka amenye nnya ne kuyitako emu tulina okukakasa ani yasoose okufa alyoka asikiragana olulakakasa butereevu oyo aba avudde ekizampo omuntu ayinza okugibuuza erwalwalira gaza wano bafa bayitirivu abantu baffe kizibe bajja bakikuba nga famire yonna etudde omwo omu yekka yabadde agenza okugula akokunywa ebweru ekizimbe ne bakikuba ki ekitegeeza oyo abantu bano bonna abali muno kuliko bayinza okusikira ne bamuweesa omugabo nga muki nga munene ne kubako bayinza oba even sinakindi asobola okuba nga singa tutegeera ani yasoose okufa tasika ate nga singa tutegeera ani yasoose ayasembyeyo akola ki kati tusooka ne tunoonyereza ani yasembyeyo okufa ti singa ng'otumanya nti oli yasembyeyo okufa ekitegeeza ono alina chance emusikira so singa tugamba nti oli yasembyeyo ono talina chance ekola ki emusikira yensonga lwaki babuuza ani yasembyeyo okukola ki okufa kubanga omuntu ayinza okubuuza nti kigasa ki omufu okusikira mufu munne alinako abamuli emaki ekibuuzo mbadde nkimanyi omuntu ayinza okukiseeka naye tuli bubi ate abafu bonna tutegedde bakoze ki basinganganyeko obudakiiko oba butikitiki kigasa ki okubanga omu asikira muki alinako abamugire emabega we abateekeddwa okutwala ate gisube bano aboono aseese agenda sesetula bali oli asoose emaali egenda kudda mu mikono gy'abaana abakola ki
so singa tugamba nti ono yayasoose ekitegeeza emmali egenda kudda mu mikono gy'abali oba kitegeerekese kyekigambo kyekigendero ekikulu ekiri mu kunoonyereza ani yasoose neyali yasembyeyo naam eyina hululu ku buli nsonga oye tumulabye tusaba Allah abitutegeeze tusobole okubitegeeza obujulizi ku nsonga eyo omuntu ayinza okubuuza seeka ebigambo abijja mu mutwe nedda Abubakar Siddiq radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ku mulembe gwe wagwawo embeera bwetyo ku Ta'un Amwas yali gu Fathi Khaybar subhanallah bali bagenda Banu Hanifa olutalo olwo lwatwala abasahaba bangi bafiirayo ate jjukiramu mu lutalo mulumba mu kibinja ogenda okutegeera oluvannyuma mujja mubazi gundi aliwa nti yafudde ne gundi yafudde family yawukoze ki yaweddewo nga temutegedde ani yasoose kwali yakoze kuba mwenna mwabadde bize buli omwe ataasa bulamu nakola ki kati kyagwawo ku basahaba era bangi abasoma Qur'ani bafiira mu lutalo olwo bagiyita hurubu ridda naye oluvannyuma Abubakar yalagira Zaidi namuga agenda ogabe ettalika ku ki Zaidi yakola bwati kuba tewaliwo obujulizi bulaga ani yasoose kwani yakoze eki yakwata abaliwa abaafa n'abasikiza abalamu teyasikiza bafuna bafu awo obujulizi bwe tukola ki yabuuza nga ali mu kikola ekyo yatusinga okumanya bya gundi faraidhu nabbi almusongamu nagamba oyo mubikwatagane faraidhu mumwekwateko abitegeera idhan yakikola oluvannyuma lw'okunoonyereza nti tasobola kubanga ategeera ani ku bonna yasooka naga khalasa etuveeyo tusikize buli omu abalamu ne Ta'un Amwas eyagwe Falastin basahaba baamala okugulawo Falastin ne bagwamu ekirwadde kikorona ekyebiseera ebyo kawumpuli ne kibatwala nga bayitirivu bafiira ddala n'emitwalo egisoba mu egi emitwalo ebiri wegigudde giba mingi naye bagenda okumaliriza era n'alagira babagabire buli gendo bagabire n'agabira abalamu teyagabira baki teyagabira bafuna bafu yagabira yasikiza abalamu eri abafu n'atasikiza abafu ku baki kubanga tetwategeera ani yasookanga Ta'un yattanga speed ku speed ng'omu abeera oli bonna nga totegeera ani yakoze eki idhan ekirwadde kyali ky'amaanyi naye oluvannyuma Zaidi yasikiza abalamu ku baki ne muwala wa Ali gwe nsembyayo yalina mutabani we balwalira kumu maama naafa n'omwana naafa naye abeeno yagenda okugamba gundi afudde nga neri wawulya gundi afudde eddoboozi lijirako ki ntegerekeka muwala wa Ali yali afumbiddwa Umar ibn al-Khattab n'amuzaalamu omwana balwalira kumu naye bagenda okuyisa ekiranga ekibika kyabika omwana nekibika nani ne maama tebasikirangana tewaliwo budde kutegeera nti bafiridde ku budde ki kuba ekirango kyayitira kumu ate bwogenda okuza nti bakafa kati ye ekitegeeza bonna bafiridde mu kiseera kiki mu kiseera kino tetutegedde ani asoose obwo bujulizi obulaga nti omufu bwe baba nga tetutegedde ekiseera tetubasikiririzanganya bwe tutegeera ekiseera nti gundi asooseeko eddakiika 2 oba emu oyo gwe basoose asikira oli amusoose naam Sheikh awo wenyini njagala tuyingirira ate mu kategori y'abantu abalala abantu baliko ebibuuzo bingi waladu zina esebo masala gali mu society gatambula gadde eno gave eno gadde eri ndowooza kyekibuuzo ekyasinza okubeera ekinene ate na buli omu ayagala okitagulula nga bw'ayagala kati Allah wabaatu wadde omusajja gwe twesiga mu irimu y'ebyobusika tetuyinza kugaana kukozesa mukisa guno mukadde wange omwana w'obwenzi nga bwe tumuyita waladu zina omwana azaaliddwa mu makubo bighayri nikah asika tasika ku maali y'abakadde bisinga n'abajjudde omukubo ekibuuzo ekyo sisobola kiddamu nti naamu asika ate sisobola kugamba nti la tasika وذلك لاختلاف العلماء في هذه المسألة olw'okwawukana kw'abayivu baffe ku masala ago gennyini awalan omwana ow'obwenzi yaani ye mwana azze min ghayri nikahin shar'iyyi biitisalin bayna arrajuli wa mraa wabaddewo okukwatagana wakati w'omukyala n'omwami min ghayri
aqdin sahihin nga tewali ndagaano ya bufumbo ntuufu bentegeeza endagaano sene ey'okuwandiika wa innama okubanga taata akutta omwana n'amuwaayo eri omwami nti omwana wange mukuwadde wala shubha nakano kakulu nga tewali wadde okuba nti omusajja agudde mu kubuzaabuzibwa yani yabadde asuubira nti bufumbo naye tugenza okutemaatema buti nga si buki ng'okugeza omusajja bw'ayinza okukwata nagaseeka nti waliwo omuwala yannungiridde tugende ompoowe oba jangu obeerewo nonga nsaba Allah bakoze ki omusajja oyo yayingidde mu bufumbo amanyi obufumbo bukoze ki kasana nasifunyeyo seeka wange oba omwana omuwala najja ne mufunayo seeka awo nabaga mbamaze taata waliwo abajja kutegeera insha Allah ekitegeeza nti ekikulu Allah kasa Allah mu abakoze ki abategedde polisi yabatonda Allah Butereevu. akakulizo ka waliyi akakakulizo kwa waliyi n'akakola ki akajjemu bano bamwesize mu kutegeera girimu era waliwo shubha waliwo okubuzaabuzibwa okuliwo wakati awo bawulamu balina n'ensonga endala gye baleeta era lwakuba mpozi eyinza obutatera kulabika naye nga eyinza okugwawo baga nti ng'agalonga agafaanagana ennyebya n'ebiwala ebirungo binyirira owasizzaako kimu kakati ovudde gy'ovudde amasanyalaze gaavuddeko ojja oyingira oti okwata ogwa muki yakyaliddeko munne ono yakyaliddeko munne n'ogwa mu nsonga ate n'atakutangira naye n'atakola ki n'atakutangira olw'ensonyi zaakola ki agenda okugira oti nga ate mulamu byasoba tebyasoba ddi ti ate tojjukira olunaku nze nali la hawla wala quwwata eyo shubuha idhan omuntu oyo abo bavuddemu tetubayita baana babwenzi owabwenzi yaliwayo ono omuntu gwageze ye kennyini n'akakasiriza ddala nti ono tebamumpadde era sigenda simuwasizza n'abeera naye ne bavaayo olubuto awalan abasookera ddala baulama humul jamhur baulama baffe ab'ebitiibwa abasinga obungi bagamba omwana oyo asikira nnyina awalan ne nnyina amukola ki amusikira omwana asikira ani nnyina wala yujadu ayi ikhtilaafu bainahuma tewaliwo kwawukana wakati w'abaulama nti omwana asikira ani olw'ensonga omwana oyo juzu minha paati kuki waliwo oyinza tekisoboka ekyo tekiriyo nti gwonzaala oyo omwana nga mwana we obyennaku zino ne babakyusa mu malwaliro butereevu naye tebitera kulabikalabika ithan omwana asikira nnyina olw'ensonga y'okuba nti tewabaawo kubuusabuusa nti yamukola ki yamuzaala eyo ensonga ewedde ensonga ey'okubiri kwe kuba nti nno omwana ono azaaliddwa mu mbeera yennyini yetwogeddeko nti yabwenzi kankyogerera kiti nga bwe kiri nti yabwenzi naye ono yayenda ku muwala ono nga yamwendako nga omukyalo ono tali mu bufumbo oba ntegereka omukyala ali wabweru wabuki wa bufumbo kati ekyegeeza omukyala wabeera wabweru wa bufumbo kino wammanga kyekiri kati mbuuza singa abadde ali mu bufumbo aba bambo ali mu bufumbo wooli nannyini wooli oli ne bavaayo nagaa nti obannayo omuli ne bavaayo nagaa nti obannayo omwana wange era ffe mu busiraamu tetulinayo byagamba tumutwale ku DNA nga mukyala mufumba ate tumutwala ku DNA byaawa obufumbo butereevu tuba tubikubyemu ebituli nga bingi obufumbo DNA sooka ateesembayo tetwagala terina mulamuzi abiyingiramu tebitukwatako ne baba ayogera nga eddoboozi yayogera yagundi tebitukwatako ne DNA ne bevaayo nga 100 ku 100 si wuwe etegeeza ono omufumbo agume bugumi omwana yamukola ki Allah yamuwa omwana era bwagezaako Mungu amuwadde yabwerere bwagezaako okuddamuko katono bw'ati emabega n'abuusabuusa nakano kakulu abasajja batera nnyo okugiraagira n'akwata omwana n'amutwala ku DNA omukazi amutandisa omukubamu ebiki mukazi ono wamukubiramu ebituli eyo si nkola yaffe wamukubiramu ebituli olina sitepu gy'ogenda okukwata ate nga nnene nkambwe etegeeza nti bw'omutwala ku DNA n'ogaa nti bivuddeyo simukola ki omwana si wange ekitegeeza mugenda kwekolimira kwawukana okw'olubeerera n'ekyokubirika omulamuzi w'obusiraamu agambe omwana si wuwo mwana wa mukazi si wuwo olubeerera oba ntegeerekeka ekitegeeza abasiraamu babeere beegendereza ku DNA ebigenda mu maaso obanga omukazi wamuwasa mu mazima era ng'omulina baawe baba mukuwa kkiriza yoyo gwakola ki
togezaako kuteekayo kubanga gwe ebbanga ly'omalanga okakasa nti tobaliga tajja kubaliga. Alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithati. Gwe sooka weetunula muwera banga oli mulungi abaana b'ozaala babo ne bolanga oli oti ng'otera okugira oti omanya buli bwogiramu bwoti ogenda okutuuka nga naye alina gyakola ki gumiikiriza totawaana kikola ki tosiikuula mbeera gireke nga bweri kuba gwe abikola ki oyinza okwabya nawe ne bakola ki abasajja tutera okwegumyagumya mbu ne bannanja byaffe tuli naye omuntu akyalinamu ku nsonyi ebitabigoberera. Ensonga eyo mukadde wange mbadde njagala ngifundikire bwe nti bawulema baffe batugamba nti singa nga omusajja katuli bano bombi si bafumbo oba bafumbo omusajja mufumbo omukazi si muki si mufumbo kati bwe baba nga si bombi si bafumbo ono n'avaayo n'agamba omuwala n'azaala oba n'aba n'olubuto omusajja n'agamba lwange hatha yusamma al-i'tiraf akkiriza nti olubuto luki ekitegeeza yayitayo tosobola gga nti lwange nga toyitangayo. Kati bw'agamba nti lwange bafukaha baffe ab'ebitiibwa batugamba nti omwana oyo yunsabu ilayhi wa yarithuhu omwana tugamba nti we era n'amusikira. Abo nno aboogera ebyo banene mwe muli ani mwe muli Hasan al-Basri ne Nakha'i ne alimu ow'ekitiibwa Allah jalla wa ala ansasira rabbi linnya ndinneerabidde naye nga basajja bwenjogeddeko abo battabi basajja b'amaanyi idhan basajja b'amaanyi muyirimu. Idhan abo bwe baba batyo bagambye nti oluvannyuma loga nti wange nawanika omukono wani wange antu galamira nga tumukuba embooko ze baba si mufumbo then oluvannyuma nga tumugamba kwata omwana wo kitegeeza omwana we agenda musikira. Abo be batyo bakola ki bawulama abalala bagamba nedda omwana tasika olw'ensonga nabbi sala salama yaga nti alwaladu lil firash omwana abeera wa buki ateekeddwa kubanga ava mu bufumbo. Bali beesembesa ki bagamba Umaru ibn al-Khattabi radiyallahu anhu yasikizanga abaana abaazaalibwanga mu jahiliya nga basikiza bakitabe mu busiraamu. Kyategeeza mu jahiliya yani nga bakitabe babafuna mu mbeera eyo ntegerekeka busiraamu nga tebunnabakkwatayo bakitabe babafunanga mu mbeera yaki ya butambuze yabasikizanga bakitaabwe ng'obusiraamu bumaze okukola ki babaddamu ne bagaa nti eriya jahiliya kati ate jahiliya ekola ki naye ne babaddamu ne bagaa nti nedda okusinza ku mbeera bwe jahiliya yakola ki naye jahilu taban oba tegerekeka idhan ebingi ebiri wakati awo naye bawulamu bagamba abamu begambyeko bagamba nti singa nga akkiriza idha atarafa bihi fahadha waladu walwaladu yunsabu ilayhi aba mwana we era omwana tumugamba nti wuuyo n'okusikira akole ki naawe musikire. Kati singa tubulawo naam avaayo n'ayimira n'agamba nti omwana wange naam naye nga maama yaatugamba nti awatali kubuusabuusa kwonna omwana oyo waseeka biraali tetukkiriza byatugamba weyasobola okugenda n'oyo nga asobola okweyambulira omulira asobola n'otulimba atulimba weyakolera kinene ate kina kitono atagibwako bujulizi tetutwala bigambo bye wagundi aledda twagalayo gundi kubanga bw'amala n'asonga mugundi ne tutwala ebigambo bye tugenda kuba omusajja embooko kubanga omanyi wakikirese yabaddu batera kireetera mu mbeera Allah juludde omuddu tuteekateeka okugaba ebyobusika omukazi avaayo n'omwana n'agamba nti bannaye omwana ono waseeka tetutwala bigambo bye seeka yalina otulaga omwana we omukazi si yalaga omwana seeka oba omuntu ye bana sigamba tuseeka bana batudde wano ntegeeza omuntu yenna kifaananyi batera mu mbeera nno seeka nno kikonyeeko kitokujja mu mbeera mutereevu omanyi kati omanyi kigambo kyaffe kino ekya seeka kyagandawazibwa kyaganda kituufu kuba ntera n'okuwulira abatakisi abo nga ayita kondakita seeka gyantukire kiki ekigenda mu maaso wano naye almuhimu nti omukyala si yatulaga ani nanyini mwana oba ani amuzaddemu omwana abantu bajja kulowooza nti nno bannaye bukambwe mu busiraamu nedda olw'ensonga omwana omuwala si yeyeefumbiza okuva ku lunaku olusookera ddala tugenda wa kitaabu gye tumujja
taata we yatukwasa ate gwe yamumukwasa tumumanyi kati we wabulawo enkolagane process eyo bwebulawo tetutwala bigambo bye kubanga omuwala oyo yennyini nnyini asolaze wataatira kwebaka n'ono atatira n'abalala bw'atyo kati ye alina kuma kyakakebera nti gundi yasookuye ate kuba tekiri nti asooseeyo ate yazaala nedda twala ekikakafu ekigamba nti maama omwana ye wuwo wuwo akusikire ajja kusikira naye wano nedda gyeyafudde nga tatulaze tetusobola mukakasako bwenzi dna mu mbeera neya miratho tetugiyingiza nawaawo kubanga eriko ekigambo ekinene eriko ekigambo ekiki tisinga nga tuddira omwana ne tumuteeka mu DNA aba DNA naye esobya benkakasa singa ng'ebaako kyekozeemu ng'ensobi egenda kutwala emmali y'abaana y'abanne ku bwereere bithulumi oba ntegerekeka oli yennyini gwe basikira yateekeddwa okuvaayo n'akola ki kensembyayo mukadde wange kenkamaliririza eddala Imaamu Abu Hanifa agamba nti nedda tasika okujjako singa aga nti ngenda muwasa bimaana idha aslaha singa atereeza mtegerekeka ebigambo ebyo byonna byenjogedde biri mu kitabu mukkiriza nabeera naye naye kati n'okumuwasa mutwala bannange bw'agamba nti omwana wange naye nze sikwasa mukyala omwana wange naye simuwasa ku mazaabu gali abawuwe agamba Abu Hanifa agamba nedda jjawo embeera eno naye n'ekyokubiri mubikkiri n'okirangirira tokirangirira mwana wuwo mutwale mpolampola muwase awo nno wetugambira amasala g'olubuto abaffe olubuto tuluwo oba nedda yaga mubikkirire mukole ki mutwale amasala tujja galeta mu maaso insha Allah tabaraka wa taala binakyegwegenda okugasimba sekawanika mukadde wange ebigambo ebyo byonna biri mu kitabo ekiyitibwa Al-Mughni mujalladi ogw'omusanvu peegi 109 ne peegi 2 ayagala okusoma agendewo ekitabo kiyitibwa Al-Mughni kimanyikiddwa bulungi abamadhabu ga Imaamu Ahmad bin Hanbali kirimu amadhabu gaabwe kiyitibwa Al-Mughni peegi mujalladi gwa musanvu peegi 109 ne peegi 2 ojja kubisomako ku ebiri biidhinillahi tabaraka wa taala. Barakallahu fiikum Sheikh wa jazakumullahu khair. Abatulaba ku lutimbe gagadde abaami n'abakyala obunno buwemerevu bwayirimu ate bwe bugazi bw'obusiraamu oli wa bbeeyi nyere oli wa kitiibwa ge yenna atulaba ng'oli musiraamu ate tusabire oyo yenna Allah gwatana wa hidaya ya busiraamu tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah abirenga abalungamya kubanga mazima gali nti toyinaayo system gyogenda sisinkana mu nsi muno ng'eyina enteekateeka eyimiridde ku buli nsonga yonna nga system Allah gye yasiimira abaddu be okutambulizaamu obulamu n'atusiimira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nga nabbi w'omulembe guno ogusembayo eyateekateeka ensonga mu nteekateeka nga buli yenna yeewaayo kubanga amuyigako tayinza kuvaayo okujjako ng'avaayo n'ebigambo ebizimba era ebigambo ebigasa ebibadde ebibuzaabuza mu busika bitegeerekese bulungi tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah atugonze emitima atugula ebifuba tukole ensonga nga Allah subhanahu wa ta'ala wazitubanja okubeera nga tuzikola biilmin nga tukolera kukumanya. Sheikh mu kigambo kimu kkiriza osibulira abatulaba mpozi mbakubiriza baganda bange okubanga tunyiikira okwagala okuwuliriza ilmu kubanga okuwuliriza ilmu n'okugisoma yekkubo lyokka omuntu wayinza okuviira mu butamanya tewali kkubo ddala era ne mbakubiriza okwagala ennyo eddiini yammwe n'ogikolerako mutuuke mu maaso g'ekitiibwa Allah ng'abasiimye. Wassalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yabadde Sheikh Wasajja Quraish atutambuza mu nsonga z'ebyobusika omutesitesera omwanjuzi abadde Imam Bilal Kitimbo Asumani Menya Imam Kyamutawazi abatusaamu ensimbi abadde baganda baffe abalabaika travels wali ku Kyamutawazi room 221 Bigol Therapy Najera kizimbe TNT opposite Starbucks petrol station gendo berenga ate nawe ensonga zo ozitwalayo ziberenga zikolebwako genda wali erino ku Arrow Center downtown oberenga atotufuna ku Labaika Fashions au Labaika Islamic Fashions ogende ofune byonna ebitegeeza omwambazi omusiraamu okuvirira ku mwana muto tuzaddala kujajja buli kyambalo kyonna nga kya busiraamu ojja kisanga waawo mu Labaika Islamic Fashions aba Haluk Media Uganda Limited abondo bakugu mu bitibwe bya printing indoor and outdoor branding ku Nasa Road ekizimbe Printers Arcade omwalido ogwokubiri room number 9 genda baberenga bakwasaganya ensonga zo omwana gendo muwandiise ku Ainu Shams Islamic Schools
w'obulenzi genda owandiise omwana okuvira ddala ku nursery section, primary ne secondary. Ensonga zo zonna ezikwatagana ku baana bo zijja kuba zitambula bulungi ku saidi zombiri, secular ne theology. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.